Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 5 5 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yababagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu
njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Sseruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese balinde ejje wano. Enamba kanji baddiremu omulundi gumu 0704 999 645. Bannaffe aba Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Allocation yo tugikyusizzaamu ante ebintu byakugattirira kulaba nga ate tujjayo ekintu nga kirungi. So wali waddewo ebitagwadde bitambula bulungi ne tukyusaamu ne tujja wano. Ne kansoli mutufuna loud and clear. Samike ge mannya gange ndi ne Jeremiah tukyatambulira ddala. Roland Sseruyima yabeerako ku kamera buli kimu okulaba nga kitambula bulungi nnyo ddala. Banne mbajjukiza charity yetugirina nga 21 21st December tugenda beera nga tuyambako abo nga tuliisa abo abatasobola kwetuusaako kyakulya 21st. So solo twegattako n'ekintu kyonna ky'olina. Ninayo eyansuubiza okuliisaayo abantu 10. Tukwebaliza ddala n'abalala. Waliwo abagambye comments ze nafunye bagamba bakuba ku namba gye mbawa naye mbu gwe bakubira agamba tamanyi. Ate Roland yatandise ddi okunneegaana okitegedde naye enamba ngiddamu. Enamba eri 0705 36 7213. Mbadde nsaba wekiba kisoboka nga tonnateekako oba omunoonyeeko, kyembadde nsaba omunoonyeeko katono ate woomukubira ebiseera ebisinga ndowooza woomukubira oba tokubidde Sami. So mubuuze njogera na mwami Roland ajja kubeera yoyo. Roland Sseruyima ali ku kamera ye nannyini ssimu eyo. So munoonyeeko ebyaddala twetaaga okubeera nga tufuna obuyambi obwo tubutwalira abantu abo. Kijja kunswaza nnyo 21st okutuuka nzijemba kubeerira ngumagana ne munaatuno tetwasobola. Kale kyonna kyolina nabage nsanyukira nnyo ate naabo nga yakubira onone ebiriwo ebyobuntu bakiyita batya si bya buntu ebiriwo ebikalu yes ebikalu jangono n'obuwunga jangono n'eki kati ng'omwami ole yatugee mujje muno ne sabbuuni ne tumunona bulungi nnyo nnyini ddala. Kale Jeremiah obadde okyaŋŋamba nti mbajjukiza tubadde tukyali ku bubonero bw'olabirako nti wano wendi wayozoba si watuufu fuluma odduke. Kubanga lwaki Jeremiah ate mwagadde nnyo nti abasinga badde bajja wano ngamba buuza tulabira ku ki, biki tuyinza olabirako nga tebatuwa nnyo ansa. Naye ono ali mu kuzitumenyera nti wolaba kino yitamu, wolaba kino vaayo genda. Kale wadde ogamba oli ng'ayita Amiina yazeeyitira nga bw'abuulira enjiri agamba sibawulira mugamba Amiina. Ekyo kiba kikyamu kubanga mu Kristo munda mu ye aba taliimu. Kati ng'ayagala mwefaanaanyirize ng'abalina ki ng'ayina Kristo y'ensonga lwaki asaba ekintu ekyo bakimukolere. Ekirala omusumba yenna kasita muwulira omusumba ng'abuulira enjiri naye ng'ayogera ku Yesu yekka nga yasingamu obungi okuva lwe yatandise enjiri gy'amaliriza nayo. Yesu omulungi, Yesu bw'ati, Yesu yakola bw'ati, nga talina kigambo kye bayita Kristo munda mu kamwa ke. Awo nawe oli mu kifo kikyamu. Weetereeze. Omusumba omulala oba abasumba abalala benjawulo okwogerako nti bw'osinkagana omusumba nga ye agaba mafuta
Ekiba kibuuzizzaako olina comment kinalabyeko yadde y'amafuta kyo twakyogedde nako y'amafuta yes. Naye bw'olaba omusumba ng'agaba amafuta gakulembeza okusinga ebirala, awo nawe oba oli mu kifo kikyamu era genoonyeze Kristo awalala abo abataliiwo. Just omusumba aba atunda amafuta so si kunoonya Kristo. Abamu balina no ku chachi zaabwe balinawo akaduuka we bagatunda era waakusindika. Nedda ssebo, Bayibuli etugamba mu Isaaya 5:5 nti mujje mugule ebyokunywa ebitali byakusasula. Lwaki mwonoona ssente zammwe mu bintu ebitagasa? Mujje Kristo Yesu abawe ebyokunywa n'ebyokulya. Kakati buli wolaba obubonero obwo manya nti wooli oli mu kattu era olina omulabe Sitaani yennyini, kubanga ye yayagala okukola ebintu ebirabikako. Sitaani ye yakola ebintu ebirabikako, ate Katonda ebintu byakola bya mwoyo byakukkiriza bukkiriza. Kuba y'ensonga lwaki atugamba mu Baluumi 10:9 nti omuntu akkiriza na mutima gwe neyatula n'akamwa ke. Kati Sitaani ye ekyo ekyokukkiriza kyasooka okujjawo, ayagala osooke kumala kulabako. Gundi bamuwadde amafuta tiyabadde ayira kati mulamu nange tugende bampe. Waliwo era nga waliwo agamba wagenze wa Pastor Jeremiah yakusabidde n'owona okakasa tugende. Kakati ekyo ekintu kikyamu. Buli lwosanga omusumba nga alina byatunda obwo butambaala, butabo, bibala, biki, obwo bwonna bubbi na bufere. Mukama waffe Yesu Kristo takkiriziganya nabo. Enjiri yabawabuwa nabo baki wabula gwe wenna ng'owulira kikutteko wandyagadde okuwa omusumba wate ekyo si kikyamu. Si kikyamu nga kivudde ku ntobo ya mutima gw'omusumba. Si yagambye nti mpa n'ogamba ne musumba wange okusinziira ku mbeera kankwate emitwalo 5 nga muwe, kankwate emitwalo 2 ngimuwe. Okwo nga kusalawo okwo nga tebakukase. Ekyo si kikyamu. Ekirala bw'osinkagana abasumba nga kyakulembeza ye kkanisa ye, tayogera bigambo biwera 3 wano ku chachi yaffe wano. Era singa owulira omusumba akagambo kakozesa nti wano buli atuuka waasumululwa, wano buli atuuka waasumululwa, ne bw'ojja naki kigenda, ne bw'ojja na kino kigenda, manya awo oli wakyamu. Waliwo omugenzi eyagambanga abaana ba wano tebabamanyiira. Wakitegedde? Sitaani yeyeegulumiza bw'atyo. Ekirala abasumba abalanga ebyamagero nti enkya mujje weebiri biyitirivu kiro kya byamagero. Kakati njagala kubategeeza abantu ba Katonda abalungi. Katonda waba akola ebyamagero yennyini yeesitukira, takuba kalango. Pawulo eyali Sawulo bwe yayiganya abayigiriza ba Yesu Kristo, Mukama yatuma omuweereza we n'amuloosa ekirooto, n'amugamba genda omuzibule amaaso. Yazibye amaaso ne genda omuzibule amaki? Yakiwa omuntu omu, ate nakyo kyali kyakyama. Yakiwa omu n'ajja n'asabira Sawulo n'amubatiza n'afuuka Pawulo eyatuwandiikira ebitabo ebingi mu Bayibuli. Ndoza alina ebitabo ndoza nga 14 okuva mu ndagaano empya wonna ajja tuwandiikira ebyawandiika ne kakati bye tusomako. Pawulo teyali mulokole, Pawulo teyali mwana wa Kristo, naye yamusaasira lwa kisa. Kati si ye yattanga yatta abayigiriza ba Yesu Kristo. Kati Mukama bwe yatuma omuyigirizwa oyo yajja n'amubatiza, n'amusabira, n'azibuka amaaso, n'addamu okulaba. Kati ekyo ekyamagero Mukama kye yakola teyakikola mu lujjudde, yakikola mu kyama. Era ne Yesu Kristo bwe yawonyanga abantu yabagamba muddeyo eka, temubuulirako muntu n'omu. Kati ate mmwe muyimirira ku Kuruseri ne ku bituuti ne bagamba nti enkya waliyo ebyamagero era bigenda kubalukanga mbere ng'ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu era balinga be bagenda obbikola. Ebyamagero buba mumaze okulangirira nti Katonda w'abanaku owammwe yagenda obbikola. Si Kristo. Kristo ebintu ebibi ebintu byabikola mu ndala nnyo, tabikola bw'atyo, teyeegulumiza. Sitaani yayagala okwegulumiza. Waliwo empya balanga kiro kya byamagero
Sitaani yayagala okwegulumiza nga bw'olaba mu Danyeri. Bw'osoma Danyeri 3 okuva ku lunyolo lw'16 okweyongerayo wansi. Nga abantu bavunnamira ekibumbe kya kabaka Nabukadduneeza. Ng'era kabaka alaba nga w'amaanyi bavunnamira ekiki. Kati amalala ga Sitaani yayagala okwegulumiza n'okusinzibwa. Kati bw'oyita abantu okubagamba nti obawe ebyamagero, obanga abagamba nti Katonda taliiyo tasobola kubakolera byamagero. Kubanga gwomaze okulangira kitegeeza gwagenda obikola. Kubanga kyogenda okukola kyotagenda kukola tosobola kirangirira. Tekisoboka. Wabula kyogenda okukola kyosobola okukola. Kyotali sure tosobola kirangirira. Yesu Kristo yaliisa abantu emmere 50,000. Naye teyagenda nga alangirira. Tingenda kuliisa abantu emmere 50,000. Wabula emmere yagikola ng'ekyamagero n'alangirira. Yalangira banne temutya. Temutya. Enkya mugenda kulya munywe. Nabo baali bakimanyi nga n'emmere tekola ki? Teriiwo. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'aliisa era ne bakuŋŋaanya n'ebisero by'emmere yafikka ne babitwala. Lwakuba nti akantu ako ka mwoyo mukko. Kubanga kyeyali ategeeza nti baalya ne bafiisa n'ebisero biyitirivu tebaalya. Baali balina kulya mmere ya mwoyo. Naye emmere yo tebaalya. Era ensonga lwaki yabagamba lwaki munnoonya. Munnoonya olw'okuba nabawadde ebyokulya ne mulya. Naye temunnoonya lwa kigambo kya Katonda. Yensonga lwaki Kasaya fuuza ne balya emmere. Bodi batandika munoonya. Weebale nnyo. Olyajja tuwa ekyokulya. Buli lw'olaba kkanisa yo ng'eriko ekituuti. Ng'eriko ekituuti kiriko entebe. Entebe eyo yeefaanaanyiriza okuba ng'eyo Bwakabaka. Ya musajja wa Katonda mwatoola. Bagiyoyoota. Bantu ba Katonda abalungi njagala kubategeeza. Sitaani yajja okubba n'okuzikiriza. Ate Yesu Kristo yajja endiga zibeere n'obulamu. Kati endiga eziri mu kisibo kino azimanyi era nazo zikola ki? Zimumanyi, ziwulira eddoboozi lye. Bw'aziyita zigenda gy'ali. Ziyitaba. Kati nze okubeera wano Mukama bw'atu bwe yakiteeseteese. Nsobole okubeera wano nga banene abatuwuliriza. Nga lwaki Kristo anoonya emiwaatwa gyonna mwasobola okuyisa obubaka bwe butuuke ku bantu be. Naye kyegambye nti abo bawulira eddoboozi lye bajja kuliwulira. Buli wosinkagane ekituuti entebe ng'eri ku kituuti awo vaawo. Ku kituuti tubuulirirako njiri. Ate ekituuti kiva mabega ku Musa. Musa yayimiranga ku lusozi n'ayogeranga n'abantu. Kati ekituuti ekyo kyaggyibwawo. Ekituuti kiri mu Kristo. Yensonga lwaki wali nagambye nti abantu bagamba amiina nga bakakasa Kristo ayogedde naki? Nabo. Era gwe bayita omusumba. Era waba tayogedde nabo. Ono gwe muyita omusumba yandibadde muweereza. Yandibadde vesso. Kwandibadde nga muzindaalo nti gwo gufulumya eddoboozi lya Sami. Weebale nnyo. Okijjeyo bulungi. Naye bwe waba nga waliwo entebe eyo bantu ba Katonda abalungi, Sitaani yayagala okwegulumiza. Yayagala okuteeka entebe waggulu wa Katonda. Sitaani yayagala okwetwalira mu bitiibwa ebisukkulumye ebisinga. Nga njira ku ekyo eky'omuzindaalo. Senga tubaako gwe tuwuliriza ayogera muzindaalo ogwo. Tetusobola kugamba bannange omuzindaalo guno gwogera ebigambo ebirungi. Kubanga tuwuliriza ani agutaddemu eddoboozi. Era tugamba musajja oyo ayogera. Omuzindaalo tegusobola kwogera ku bwagwo. Kakati kyefaananyiriza nti Kristo wabanga yayise mu Jeremaya ate ne tubuusa Kristo amaaso ntandika kusinza muzindaalo Jeremaya tuba tubuze. Oba Jeremaya n'atandika okwegulumiza. Kubanga omuzindaalo guno senga connection yefawe papa teguddamu kuba na makulu. Weebale nnyo. Kikyo ekituufu. Sigo kiri? Bwe kiri. Kakati message yonna Katonda ajjawa tulina kuwuliriza message eri mu muntu. So si kwetegereza muntu. Si nyambala. Waliwo gundi comment yagambye mbusimanya bw'aba yava mu Sitaani ate lwaki yambadde jampa nzirugavu. Era yoli. Kakati tebalina kulaba jampa. Ekiri munda kyotalaba.
mutambule ng'ab'omwoyo si ng'ab'omubiri. Yakugambye otambulira otya mu kkala wanyonde kkala 3 aga kati naye sitaani agenda kuddamu akutwale kubanga kkala z'oli mu kwogerako z'ovumirira z'olimu z'otambuliramu. Anti kati ekyo tukyogera olw'obutamanya. Bayibuli etugamba mu Baluumi 8 olunyiri olw'omusanvu n'olunyiri olw'omukaaga tutambule ng'ab'omwoyo wabula si ng'ab'omubiri. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati eno message ya mwoyo era abajjo gitegera bajja kuba batono. Yes. Kubanga waliyo abo abanoonya okumanya nga ye tanoonya kuwaka anoonya azuula amazima nga amazima gali nti mulokole naye asabye ebintu bikoze eki biganye nga tebibagamba okukola buli kimu akyesonyiwa omwenge aguvuddeko obwenzi abulesse naye nga waliwo empingo zaaliko zatasobola kukutula bambi tamanyi nawe zamuteekebwako. Kakati ensobi ezo ziyinza okuba nga ziri mu kanisa mubadde nga kituufu byonna wabivaako n'obwenzi wabuvaako n'omwenge togunywa naye nga mu kanisa mwoli yeekusibye ng'oli mu ddiiro. Era bw'osanga nga kanisa nga bakuma kando bw'osanga kanisa nga bakuma kando zikiikirira ekitangaala nembaka tuli kibakuma kando. Kituufu. Njagala netubitwa si ku bukyawa bantu abo na kukyawa makanisa ago netukyawa obusibe bwe bateeka ku baana b'abantu kubanga abantu mmwe kennyini mumanya amazima naye ate nabo mubaggalidde tebasobote eyandiyagadde okuyingira temumukkiriza nayagala okufuluma temumukkiriza muzibyewo. So buli lwosanga kanisa ng'ekuma kando nga biziba teziriko tesaba kikyamu ekyo kubanga kusinza byebyo ebibumbe n'ebifaananyi musinza ebintu ebirabwako nti kando bateraga nti kando ziripresenti ngo emyoyo emusanvu. Emyoyo musanvu ejaani gwaŋŋamba Katonda alina emyoyo musanvu gyatumereresa amawanga gonna naye emyoyo musanvu tetugisinza okukuba kusinza emyoyo musanvu tetugisinza kituufu gyegiri tetugisinza. Kyekibuuzo kye nakubuuzako emabegako nti waliyo malayika ayinza okujja ku lulwe taliyo. Katonda yatondako bayimbire bamalayika nti mubayimbire mubagulumize. Kati lwaki bateekawo kanda ezo ezikiikirira bamalayika omusanvu? Katonda tumusinza mwoyo n'emazima era bwe tusinza Katonda mwoyo n'emazima tuteekeddwa okuba nga Katonda gwe tusinza tumuwa ekitiibwa. Katonda tetumusinziza mu bibumbe, ekyo kiba kibumbe kyeweekoledde n'emikono gyo. Era abantu bonna babeera mu kyaki baba bakimanyawo waliwo bamalayika babalaba muba mubajjemu entiisa ya Katonda. Yaba akimanyi kasitaafu kamiraawo bamalayika babasaba bagenda kuwulira nina atamanya nti ate agenda kusaba Katonda. Kati muba mumutadde wate okusinza bamalayika
kuba wajja ofukamira ng'alabawo gundi eyo ze mutaddewo yaba azze kusinza bamalayika entiisa ya Katonda muba mumaze ogimugjamu entiisa teriiwo muba mumaze ogimugjamu ate ne mumuzibira oluggi kubanga bwe nzija nga waliwo kando nga baŋŋambye zino kando zikiikira emyoyo 7 era wano gibeerawo nkakasiza ddala nti Katonda taliwo waliwo emyoyo emiki 7 gino nkimanya nti bwe nsaba egyo emyoyo gigenda kumpa kyensaba era bwe ŋŋenda sigenda nga ngenze kusaba Kristo kati ekyo kizibira abantu abalala ekkubo ate okulaba amazima so ekyo kikyamu era si kituufu nkutegedde Katonda kyakona kubonero bukyali bulungi tugende mu maaso buli lwosanga omusumbawo nga akutuma amafumu ogateeke mu nsonda gye bali nkubuulira mazima nga batuma abantu mu amafumu bagateeke mu nsonda abasumba batuma abantu amafumu bagateeke mu nnyumba munda ng'era babagamba nti ebyobuwangwa tebirina buzibu nayo topic ate bwe tugigenda mutulamala kati nene culture versus bulokole bwekiri kinene kati awo ekyo nakyo kikyamu sami ekyo kikyamu kubaawo njagala topic tujja kukwatawo lumu kakati n'ekirala so ekyo kiba kikyamu kubanga ate naawe balina bye bakuwanga okuteeka mu nsonda weebale nnyo nange nina bye nateeka era n'amafumu nange nagateekangayo mu nsonda kambabuulire buli muntu yenna ayingira essabo asooka kujjamu ngatto ne bw'oba minisita ne bw'obeera ani ozijjamu kati buli lwosanga akabonero akako kujjamu engatto oyingira mu kusaba awantu awamu oba mu kyaki emu nti olina okusooka okujjamu engatto wetukuze ekifo kyongera mu kitukuvu ekifo ekitukuvu kiri mu mutima gwa muntu tekiri wabweru wa mubiri kiri kizimbe buzimbi era n'ebintu byonna ebikirimu mmwe mubikoze n'emikono gyammwe ate naye mbu nyumba ya Katonda kituufu nyumba ya Katonda mwagimuwa naye ate mugigulumiza okusinga Katonda Jeremiah kyekintu nakibuuzaako nyinako mukwano gwange asabira mu kyaki emu bajjamu engatto ne mugamba naye ekintu ekyo nga nze nkuze ndaba abalala tebakikola ki nga mu kyaki tetulina kujjamu ngatto yaŋŋamba nti sami wobeera nga ennyumba eyiyo toyingizaamu ngatto kwayambuuza oyingiza engatto mu nnyumba yo mugana edda era zootuuka nzijjamu engatto nyingire ewange nanga kati gwe ennyumba eyo oba ogissaamu ekitiibwa okutuuka awo lwaki ate ennyumba ya Katonda yo oyagala oyingire n'engatto gyoze nga zijjudde ebisooto na buli kimu explanation gye yampa ekyo kiva mu bwongo kati ate twagala kiva Lubaale alinnya ku mutwe bantu ba Katonda abalungi kankitereezemu bulungi Lubaale alinnya ku mutwe ebifo byawukana Katonda atuula wano mu mutima kino kiri mento psychological Sitaani akola opposition y'ekimu kubanga ebyaddala wakikunnyonnyola olaba nga kikola amakulu kyeyannyonnyola kituufu yes naye kiva mu bwongo si mu mutima kubanga okusaba Katonda edda waalingawo yeekaalu era nga kabona yekka yayingira watukuvu wa watukuvu yekka naye ekyo ekyali kibikka ku ndagano kyaggyibwako ne baggulira buli muntu asobola okukola ki okuyingira watukuvu wa watukuvu omuntu ne bw'abanga ali mu kkuba bbulooka tekimugaana kuyingira watukuvu wa watukuvu n'ebitaka bye kubanga akuba bbulooka ze ng'omutima gwaguwadde Katonda ate era mu mutima ogwo ye sabbiiti ya Katonda mwetuula si lunaku nti luno lwa 6 luno lwa 5 luno lwa 10 ye sabbiiti nedda sabbiiti yakyuka eri mu mutima munda buli wogema ndogamba nti sami osirikiridde bw'otandisa okusaba okutuukiriza sabbiiti ya Mukama Katonda entukuvu era Katonda akwaniriza bulungi nnyo kubanga oba osabye mu mwoyo ne mazima nga kyoyogera kiva ku mutima gwo ekiva ku mutima gwo kyofulumya
oba oli ku sabbiiti ya Katonda, si lunaku. Si lunaku nti Saturday Sunday. Nedda ssebo, sabbiiti ya Katonda eri mu mutima gwa muntu, ate we wali ekizimbe kya Katonda munda mu mutima. Katola abasaba ku lunaku nga lo balinda lunaku oba bakoze baba basinza lunaku, okibayita okusinza ennaku, kubanga waliwo Katonda w'enjuba. Kwanze nasomera ku ssomero baliyita Katikamu. Naye nga ku Lwokutaano Bulaaza, Olwokutaano saa 11 ne bakusanganga ng'olina kyokola, era ku olwo tetwasomanga pureepu. Saturday yonna tetulina kye tukola paka Saturday 11 nga batugamba tulina okurespektinga Sabbath. Sabbath yakyuka. Bw'osoma Abaebbulaniya 7:12 egamba nti obwakabona obw'Ekileevi bwe bwakyuka n'amateeka gaali galina okukola ki? Okukyuka. Amateeka gaali galina okukyuka. Amateeka abantu bawangayo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, bawangayo n'ebyokebwa. Kati bw'oba otuukiriza Sabbath oteekeddwa okuba ng'owaayo n'okukola saddaaka ez'ebyoto. Kati mu Kristo tukola kuyamba bantu bannaffe, tukola kwagala. Okwagala ge mateeka era be bannabbi. Singa tukola ekyo tuba tutuukiriza sabbiiti ya Katonda. So sami tekigaana kubeera kaboodako ng'otambula n'ogenda ng'osaba Katonda oba oli ku lunaku lwa sabbiiti. Gwe buli w'oteekateeka okusaba eyo sabbiiti ya Katonda. Kuba Mukama ensi yonna eri yagiteeka mu mutima gwo. Mu mutima gwo mwonna mwe kiri. Ankutegedde. Okay. Obubonero obadde tukyali ku bubonero. Obubonero obulala ab'effumu abo nze badde sibawulira. Ab'effumu gye bali. Ab'effumu ate nga basumba balokole. Naye ne bali ne bagamba bafumu ne musigala mutudde. Anti babagamba bajjira mu mbeera, bajja mu kansolingi. Mu kansolingi wasinga okuva ebyama ebyo. Kansolingi. Kansolingi ajja n'akunnyonnyola ebizibu bye n'akubuulira ebirooto bye n'ogattagatta ebirooto nga nawe mw'otambulira. N'omuga agenda ogula effumu olisimbe mu nsonda ojja kuba bulungi. Naye njagala kutegeeza ssebo ebyo byonna by'okola Mukama abiraba, naye wabadde okyuka n'olokoka. Ekyo kikyamu. Ekyo nange nkirabirawo kikyamu. Kakati eriyo abaana b'ensanze mikwano gyange abamu bali Buwalabu eyo benjja njogerako nabo. Mwabawa amazzi bagende nago banywengako amazzi n'okuwunya gawunya, n'okuvunda gavunze gawunya, amazzi gakoma okuba mu kikebe gawunya, naye banywa. Mulimu banywesa ebintu bye batategeera. Abamu mwabawa engoye n'obutambaala bagenda nabo tekakuvaako. Kati awo yawukanira wa n'omulogo? Anti bo balokole. Era statement gye bagamba Mukama yatugamba tujjenga bwe tuli. Naye teyagamba ojjenga bw'oli ng'ate ekibi kye weetisse. Ekibi Mukama kyakyawa. Takyawa muntu, akyawa kibi. Kubanga Adamu kye yakola kyali kibi. Ekyo nakyatwambala. Ne tuba nga tutambulira mu kibi. Oyina bye waŋŋambye abasumba abakozesa abaana. Eriyo abasumba abakozesa abaana. Nyina mukwano gwange okwo yagenda bweru. Yava muno yagenda bweru. Naye omusumba yamukwata n'amukozesa. Rape. Ate yali amaze n'okumubba. Yamubba. Ate n'amukozesa. N'amurepinga. Kwegamba obbye omuntu ate n'ogattako n'omutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Bwe kiri. Era omwana oyo nayogira naye ng'ali mu nnaku empitirivu. Ate soomu n'abalala bangi mikwano gyange benjogera nabo. Nga mwabakwata ne mubasobyako, mubabbyeko obusente bwabwe, mubalimbye nti busimanya mwayolesebwa, naye ng'ate abaana abo muba mubalimba. So nja kubasaba mukomye omuzoogo mugende mwenenye. Mukama asobola okubasonyiwa kubanga Mukama takuuma busungu. Ensonga lwaki mukyali balamu, Katonda takuuma busungu.
naye buli wodda mu maaso ge ne weemenya addamu n'akwatirwa ekisa n'akusaasira n'akusonyiwa. So abantu abo basobola okuddayo ne beenenya Mukama n'abasonyiwa. So bw'oba omanyi nga wakola ekintu ekyo ng'obadde obba banno abaana b'abandi ate waliwo omuze oguliwo abaana bagenda ku byeyo abasumba bwe batandika okugenda nabo kuba basindika akasente akawera babagamba Mukama yanjolesezza ng'ogenda kuba mukyala wange abasumba bw'amala okwogera ekyo omwana n'aweereza ssente ng'amanyi agenda kusinkana mwami we waakomerawo azimba future ye kumbi ono yawasa n'obufumbo mufumbo ate ng'oli ani mumumalira biseera ng'ate amubba n'okumubba amubba. naye kakino kankyogerere wano bannange Kadaama bayita bakadaama simala kyo babayita bakadaama naye kazi abakyala oba abawala abakolera ebweru bannange kambabuulire si bakadaama bokka bakadaama abateekako ebabeera ebuwalabu ensi z'abuwalabu nedda gwe omukyala ng'okolera bweru omusumba yenna akusaba ssente okubaako kyakkolera oyo mukyamu mubbi munkwate bulungi. Oyinza okuba nga Jeremiah ali wano ayogedde ebintu bikutteko gwe nga ggwe n'okwatibwako n'owaayo kyowaayo, that is okay, kivuddemu ggwe munda. Naye senga Jeremiah otandika okwogera naye n'alyoka akugamba kaakati embeera gy'oyitamu omugize musabeko nagge ojja kumpaayo ssente weeziti. Waliwo ne bemmanyi be baŋŋamba bo bakwata kimu kya 10 kimu eky'ekkumi bakubira abaana okubajjukiza. Munnange no teweerabira omwezi gunaatera okuggwako. Waliwo neyankubira Jozi nga bamujjukiza. Bajjukiriza ddala. Bamugana omwezi gweddeko tunalaba kimu kyo kya 10. Sinnakulaba. Omwana yankubirako kali ku pureza omugagga we ndoza ali amanyidde ete y'omusasulanga era kibadde bitambula bulungi. Kuno yankubira nga ali mweraliikirivu. Omugagga ndowooza byekwatamu n'amuyisizaawoko ku nnaku nga tannamuwa ssente. Naye ng'omusumba e Uganda eno amubuuza nga tayimu bulijjo gy'oweeramu ekimu eky'ekkumi. Emugamba ebyo bya kisiru lekeraawo. So mbagamba temuddamu, nkiddamu temuddamu kuba basinga kugira nnyo bakyala abaami ndowooza tebata nnyo kaabwe. Abasajja bamukono gaamu. Bamukono gaamu. Naye n'omusajja nnyinayo omu ye bamukubeezi milioni 3. Temudda atyokange yamukuba 3 ate ono ye si musumba be bano ba YouTuber obujulizi bwankutteko nnyo obujulizi bwono n'amukubeezi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Bannaye mbabuulira temuddamu kukwata wadde n'ekikumi mb'osindikira muntu ssente mbw'abeeko kyakuyamba. Ebya Katonda tebabisasulira. Kankitereezeemu. Kitereeze. Abooluganda mwenna abatulaba wano naffe tuli bantu nga mmwe. Tetulina kyanjawulo kitusinga ku mmwe batulaba. Siba nkyogera. Nze sina kyanjawulo kisinga ku ggwe. Naye tulina abantu abajja ku YouTube kuno
nga abamu boogera ku bintu bujulizi. Kantandikire ku bujulizi kuba basinze nnyo okubba ate abantu. Abantu ababo obujulizi nga bwe muwulira bwempa bajja ku channel kuno oba ku channels endala ne bawa obujulizi bwabwe naye batajetinga mu abatulaba yemwe target wegendereze bw'aba zze naawe obujulizi ng'owulira kikukutteko muwe nga gwe ku lulwo tomuwa abeeko byakkolera ensobi ze mukola ate zigenda bannyika mu kinyezi mutugenda asobola kuvaana. So bw'ondaba wano tolowooza nti nze ngenda okumaza ebizibu byo byonna nedda. Era bw'olaba omuntu yenna ng'akusaba ssente nga yaliko ku YouTube kuno nga yaliko ku channel eno ng'agamba nti ffe twatuweereza Katonda waliwo ne yaŋŋamba nti bamugamba aweereze ssente bateeke ku kyoto na gulandiga musumba yamugamba ye n'aweereza mitwalo 15. Kakati bw'owuliranga ebintu ng'ebyo njagala nkuwulire bano abasajja abamu bwe bajja ne bawa obujulizi tebavaayo mu sitaani basigalayo kubanga kye baba beetaaga sympathy. mubasaasire mubakiririzeemu tono wakatona waliwo eyankubira ye nga bakamujjako kamu kitundu emugamba toddamu kuwaayo kyokka ze nsinga okunnuma wobagamba bannaye nno bannaye tubadde tusaba mutuyambeko twagala kukola kino mu lwatu tebaba na ssente naye aba bano babayitawa tebabalimbalimba anti baagala ebyamangu kubanga gwe message gy'omuwa alaba ng'egenda kulwawo mutuusa ate ono yaliyo kati ate ono bw'amugamba ajja mukkiririza bantu ba Katonda njagala nkiddemu tetuli banjawulo kusukka ku mmwe just ife ekituleeta wano kubalagagana amakubo ag'ekizikiza mugamanyi muleme gaggwamu mmwe n'abaana bammwe era bwe mutulaba tetuba tetuzze kusolooza na kusaba ssente waluba tuzze ogabana namu obujulizi baleme kubabba kubanga babbye bangi badde nga waliwo nga namugalekera nga bakamugira kamu kitundu oli nga yamugambye mbu Katonda yamulaze nti anti kati alina teeke gyakola bakagingamba kati abantu aba basatu wemba mwogera akubira essimu nga mbadde mwogera bulungi n'alyoka akugamba nti Mukama yandaze nga bagenda kudipootinga yandaze oli ku kisaawe bagenda kudipootinga kakati wamala okuteeka mu fiye wayita ennaku bbiri nga kkubira nagamba naye nakwegayiriddeko era nabadde mu lutalo lw'amaanyi oyina abakulwana naye Mukama yandaze nga oyina okugulira ofanegi ye alina ofanegi gyatera okwogera erinnya nderabidde olina obbaliisa so ŋŋendayo wiiki eno naye ebintu olina okugula ebintu tutwaleyo ebintu ng'akuwa budget ekyo kikyamu njagala nkubuulire ne sitaani naye ayolesa oyo si Katonda kankubuulireko abantu babbi naye ate abasinze okubba be babambadde ekifaananyi ky'endiga naye nga munda misege kati egy'emisege ogukugamba nti leeta twale mu orphanage y'egimu gwe tomanyi nti eri ab'okuyamba iwe gwe tomanyi abalina ebizibu gye bali oba abanaku n'abalwadde tomanyi gye babeera era abo bwa mu orphanage y'egindi bokka boolina okuyamba so olina okusooka okulowoozaamu ng'omuntu omukulu n'omanya nti nasembeza Kristo Kristo agamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota nogambako waliwo omuntu atera okakozesa mukwano gwange mwagala nnyo naye takimanyi nti mwagala nnyo timubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota naye obugezigezi bugenda kuva luddawa ng'omuntu akubbye akakadde ate y'omu yakubbye miliyoni 2 n'akubba akakadde n'otayiga n'akubba 2 n'otayiga so nja kubasaba mwenna mulongoose ekkubo lyammwe kubanga Mukama waffe akola ki ajja tagenda kusanga ng'oli mwoyo vulugu bwetonda katulina abalokole wano beetonda ku makya olw'eggulo n'addamu nagamba nja kwetonda kati Mukama waffe bw'alijja nga tonaba kwetonda olina kukola otya ogenda kukola otya so bw'olaba obubonero ng'obwo bwe tuba tuwogerako duka misinde musamale kambubaddiremu akasooka ke twogeddeko omusumba waabeera nga tayamba
tayamba mu church mulimu abali obubi bulungiko tabayamba duka akokubiri ku kituuti wekubanga muyinako entebe sima eno ya mukulu yalina tuula wano eyo yootebwa biki muveeyo. Ekyokusatu we mubeera ng'omusumba ayogera ennimi zemutategeera muveeyo. Ekyokuna wabeera ng'omusumba lifestyle ye si yeyogerwako muzibu tuukibwako alina abasirikale abamukuuma atambula mu mmotoka ziringa 5-10 kwegamba alinga kabaka. Eyo sitaani yennyini muveeyo. Wabeera ng'omusumba musumba ogyosabira g'oyagala ennyo alina ebintu byagamba okukola naye nga omubuuza mu Bayibuli bitunnyonnyole tebiriimu. Kugula mafumu mbugateeke simanya mu nsonda simanyi mbwate kakati ekyo ekizibu ky'olina ogenda kuleeta omuggo tugusabire oguteeke wano vaayo. Ekyomukaaga wabeera ng'omusumba balanga bano abalanga mbu simanyi ebyamagero bibalukanga mbirenge banneewona ate wojja tosigala kyekimu duka. Wabeera ng'omusumba wammwe ayogera Yesu nga tayogera ku Kristo. Yesu n'akola kino Yesu n'akola kino tayogera ku Kristo vaayo. Naye nze kati kwekyo kangatteko ne kino wabeera ng'omusumba ajja n'ababuulira ekigambo n'abanyumiza emboozi kuva gye yatandikire paka gy'amalidde nga temuli lunyiriri n'olumu tubayina akunyumiza lifestyle ye gye yatambuliramu tayina lunyiriri lwonna lwe mutambuliddemu vaayo. Omulala wembeera mugenda ku church mbeera mu current affairs babanga bakugamba olinga atalina TV waka kulaba mawulire kituufu ekyo vaayo. Bannayina ebirala bingi tuyinza obutabimalaayo naye obwo obubonero tubagambye musobola okubeera nga ate mwetegeerera. Olina kewakoonyeeko naye ndowooza tunakwogerako olulala kyo kyetaaga twogereko nakana waliwo akalala kamu kimanyi atwogereko. Buli osanga kanisa ng'eyina ekulembeza omusaalaba balina emisaalaba gino egy'ebiti ng'omusumba atambula nagwo mu mmotoka ate nga ne ku kyaki bwe guli munene. Of course ku kipande guteekeddwa okubaako okulaga amaanyi g'obulokozi naye ate era mulimu ne logos enfu eza sitaani ziyagaba nazo za logo nfu. Buli osanga omusumba nga akulembeza omusaalaba ogw'ekiti ng'era amala gukutunuzamu bw'ati n'akusabira weetereeze gye misaalaba balina gye bagikolera ne bagiteekako spells nga bakutunuzaamu ogwa guba guliko amaanyi. Kubako wangamba ye sitaani takujja gy'oli takujja gy'oli bwakozesa gwe okyuse bali bwakusanga ng'olina abantu 10 tabakugjaako gwe akozesa n'okyusa bali. Yensonga lwaki sitaani yanjagala nnyo ng'alaba bali bye mbagamba babikkiriza n'asalawo okunvuga nga bwe yanvuga nga nnyina nange bembakinga emabega nti tujja kufuna tujja kutambula bwe tuti kitegeera naye mu kaseera ako nali ndi muzibe nga sikola ki nga siraba nga ntambulira mu kizikiza. So buli lwolaba omisaalaba egyo ng'olaba omusumba gwakulembeza bambi ekyo kaba kabonero kakyamu era vaawo. Kale tuddeyo kati bannaye tuzzeeyo kati ku bujulizi abantegedde bannaye munansonyiwa nenze kyenkola ndowooza kyekituufu okubeera nga ebintu ebyetaaga okulambulula tubirambulula netugenda mu maaso. Nze obujulizi bwe njagala ku channel eno si bujulizi kujja kunyumya nenkola kino Mukama nansumulula noba nga sitoola ogiwulidde natufunyeemu kyakuyiga. Bujulizi obwange ku channel eno kyatubulwako nnyo nti njagala weetaaga okusomesa gwendeese obumanyirivu bw'amanyi ne byayiseemu ne byalabye
bituyambeko okutegeera topic gye tuba tukutteko even more. So kakati tubale tulambulula era tujja nakulambula mu maaso eyo naye kati oyongereyo n'obujulizi twakoma nga omaze abakugamba okusiramuka osiramuse kati ng'ogenze ne koono oweswaga ye bamweyana we twagendera mu kintu ky'abayimbi otandise okulwana entalo ez'omwoyo twakomaawo. kakati bwe namala okukola ebintu bya bamweyana yaddayo bamweyana nanzizaayo mu kitundu kiri ekatereke nayogerako ekatereke naye namala nenzirayo nenzitaanya ensonga zeyali aŋambye okuttaanyaayo nenzimaliriza era nanta naŋŋamba kakati nkuggyeko engalo nkutadde bwe yanta yansindika mu lusozi olulala ndowooza onalwogerako luli mugulu njukira nga eyagwerako wantu awo ndowooza nali mugulu emugulu saidi ze emugulu kuba bwe njogera bwe nendagirayo abantu ate bagendayo kituufu bwe buzibu bwensinga okusingagana nti buno obujulizi nandibadde bonnambulambula naye ate bweyogera ebitundu ng'abaana batandika kutambula. I know. kakati mbadde njagala ebitundu endowooza tubisalemu ebitundu tubiggyemu mugulu bayitayo mugulu naye sijja kulagira gye kiri bayitayo mugulu bw'ova emugulu bwe nava emugulu ne bansindika ewaggulu waliwo gye bayita ewaggulu nambi n'ekintu gye baava okugenda ettanda era kabaka wa Buganda takyala ttanda teri lubiri lubeeramu bakabaka oli ye kabaka waayo era bw'aba nga alinga agenzeyo waliwo embeera yonna tebamuyita kabaka abamuki bamuyita linnya lye nti Sami oba bo bayita lyakika omanyi eno ewaffe wagamba Katonda akuyita Samuel Katonda bw'akuwa kati eri bayita ki eri bamuyita abaali bayinza okumuyita obanga Mutebi waani Kateregga bintu bwe bityo naye nga taba kabaka kasatuuka wali abula kasitaavaawo abakabaka oli kabaka waawo ali omu bakabaka tebabeera mu lubiri babiri. So bwe nagenda eyo nemaliriza okukola ensonga ezo nansindika mu ggulu we bayita mu ggulu emukono. Bwe ngenda mu ggulu eyo bampa fayiro ez'abajjajjange bonna bwe bampa fayiro ez'abajjajjange bonna ezibakwatako okuva ku lubereberye kati bajjajjange baali bayitirivu sibamanyi na muwendo abo be nali nvaamu era nga byonna bye baakola buli muntu yenna asamira lubaale abasamira lubaale bw'aba aggwa ng'agenda kuggwa bakusindika mu lusozi olwo kubanga lwe lwama lwa ggulu buli kimu kyonna kyokola fayiro zonna zijjaawo nga bw'olaba nti bw'okola omusango balina gye batwala fayiro gyojja okuwoleza omusango ewakulu we gugaanaawo high court kati mu high court wekigaana mu high court kiba kigaanye kati weewo we basalira emisango high court decision yonna gyeteekinga yeeyo tolina gyoddukira kubanga waliwo olusozi lw'ewalusi waliwo olusozi oluli mu luweera awo nyingi sijja zimenya kati manyi kubanga nakizudde nti eriyo abaana bagendayo naye mufaaki ate n'ekirala bannaye mulekerawuza okunkubira essimu kati banaatera kati njagala ku nnamba ya Jeremaya nti kiki njagala ku bya bugagga Jeremaya ndagirire olaba Jeremaya ali mu kulaga bibi biri mu kintu kyokka gwe oyagala mbu ate Jeremaya yakulagirire ng'ogende nedda bannange munveeko kyekituufu amazima gabe mazima siriwo okutambuza lubaale amazima gabe mazima muwulirize amazima gabe mazima mu lubaale teriyo bulamu nange saabuzuulayo naye nazuulayo Kristo maaso gye nja okubategeeza nja bategeeza lwaki mbawo obujulizi buno muzuule amazima mmwe kennyini tekikwetagisa kunoonya nsi just weekeberemu mu byenjogedde weekeberemu weekubemu tooki kale waliwo naakunoonyako ng'ayagala omu waliwo akunoonya ng'anoonya kumanya naye ndi ku bano akubira essimu
nga ye ayagala Jeremaya amulagirire yagende. Oyo najja n'agamba naye kati Jeremaya y'ebintu yabikwata bubi. Nze yabisobya. Nze ndi lwedde okukola buli kimu. Munveeko ensonga kireeta obujulizi buno kulaga bubi buli mu Sitaani na kukyukodde eri Katonda si kuyambako. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.